omukyala ono gwayita Stasha Mayanja olunaku olwajjo ekiwandiiko kino kyafulumye naye nga kyo kyali bakimuweereza 23 ogw'omwenda ng'ekiwandiiko kino kiva mu kibiina ky'abawejjere oyinza okiyita National Peasants Party. Ekiwandiiko kino baayise omukyala gwe bayita Hajat Stasha Mayanja oyinza okugamba munenyaaki olw'okubeera n'omwoyo omutono nga bagamba nti bannaffe aba National Peasants Party Secretary General bamuyita Ssentongo Sharif Nambaale eyawandiikidde omukyalo ono Stasha Mayanja Farida ng'amuyita agyennyonnyoleko ennaku z'omwezi nga 25 ogw'omwenda ku ssaawa 10 ku party headquarters ku nsonga ezigambibwa nti abadde yeetaba mulale za NRM olutatadde si lumu seebiri era gye annyonnyoleko ne bamugamba nti singa abatazze oba nga tawadde ensonga eyinza okuba nga emulemesezza awo akakiiko k'empisa kagenda kuba ate nga kakola mu bwerufu bwako bisobole okutambula. Ebyo byonna bwe bijjidde nno Stasha Mayanja ayinawo entalo nnyingi nnyo zeyasobodde okuba ng'asitula. Omukulu gwe bayita Muhammad Nsereko ono nno naye ayina ekibiina abadde yeegwanyiza okubeera omukulembeze w'eggwanga Uganda naye ndowooza enteekateeka yasobodde okuba ate yamulemesezza. Yavuddeyo nga yeebuuza ku mukyalo ono yamuyisiza si bulungi ku mbeera okugenda n'ayimba mulale z'enaale. Musereko yagamba bw'ati otunuulira ono wakabina agenze n'okuyimba n'ayimba leero rubbish, very stupid. These are the idiots that make the opposition look bogus. Mboyo naye opposition kino ekiwala ekiyimbi ogamba ye president of the party ogenze kuyimba candidate wo bali mu kumunominatinga oyimbira presidential candidate mulala, making us look as a bunch of jokers. Why are they using musicians in such a manner? Kigenze kiwuuba akabina n'akatambaala ku stage bwe bakiwalampa abasajja. Very stupid, making a fool about our Islamic religion n'obusiraamu. So how do you want to portray us as Muslim? Kimazaawo kizeeyo era kiri mu kuyimbira President Museveni. Very stupid. Then after that kigamba mulonde President Museveni. Then tekyale byaleeta n'emikono egitawera naye bwe kyagenze ne kiyimbira Museveni kino ekiwala kya kabina ne bajjano ne baga nti candidate wakyali nominated. Kale yoyo nno Muhammad Nsereko ng'awandamulira eri Stasha Mayanja. Stasha Mayanja bwe yawulidde ebyo nadda ku mutimbagano n'agamba ayagala kulya ku kagege. Bw'oba owangalidde ku mutimbagano kati Stasha Mayanja gw'aba alumba aba mutegeera bulungi. Era olunaku olwajjo twafunyeeko presidential candidate wa bannaffe ekibiina ky'abankuseere bano NPP yavuddeyo n'ayogera ku nsonga za Stasha n'atugamba nti budde bonna bagenda muyita era nga bwe bamukoze. Olwaleero mbadde saayagadde kuwa Stasha Mayanja budde olw'ensonga nti muyimbi ng'ekibiina ne bannange tugenda kufulumya official statement ku nsonga eyo eya Stasha Mayanja naye nga bw'omanyi abayimbi ayinza okuba nga abamu saagala nnyo kwogerera sayidi ye kumanyi kigendererwa kye naye ffe omulamwa gwaffe gusigadde guli mutuufu naye abantu be bajjaaji abantu bajja kujajinga bwe balaba nga kyeyakoze kituufu bajja kusigala nga bamuliko naye bwenalaba nga kyeyakoze si kituufu era bajja kumuvaako nze sobola kumuwa nnyo budde kubanga ndi ku mulamwa gwa ggwanga lyonna. Kale ye mukulu oyo bwe yasobodde okuba ate nga atugamba mu nteekateeka ya Stasha Mayanja. Stasha Mayanja yatusuubiza nti okuva lwe yajjawulira mukwano nkirambise bulungi nnyo saagala bantu obalaga ekifaananyi ekyo nkirambise bulungi nnyo nze President Kyagulanyi mwannyinaze era siinaawo mbeera yonna era siina nsonga lwaki mba mulwanyisa naye ffenna omulabe waffe ali ogwo eno gye tuyigga njovu tosobola kuyigga njovu ng'oli wekka era n'ebibiina ebirala ebirala ebikyayagala okuyingirawo nga bipya nze mbikoowoola tukwate enjovu tugikube mavumbavumba paka ku ttaka oba ontegedde so siina nsonga lwaki ate mba nnwanyisa mwannyinaze ate nga naye ensonga gy'aliko nange gyenkolaki nange gyendiko tulina gwe tulwanyisa tuzze kulwanirira ggwanga lyaffe kulaba ng'omuntu wa wansi peasant afuna ku ssanyu tuddemu tweyagaleko eno ensi yaffe Uganda ekaaba. Nze Hajat Stasha Mayanja nina obulumi okubeera nga nzize nnonda era nzize nga tusuubizibwa
naye ba peasants tubadde twasuulibwawo ng'oli bwajja n'abanga asuubiza basuubiza naye nga tebakola kati obulumi obwo natusekisa nempulira nga buntu kale yoyo nno Hajjat Sesha Mayanja bamuyise akakiiko akatwala kyebayita NEC National Executive Committee bamuwabule ku mwoyo omutono gw'alina eno ye president w'ekibiina ate lwaki agenda eri ate tugamba akasente akayina naye abantu beebuuza byali bitya tugambye katwewayo tukole ki ate babaguze babawadde sente we are not that cheap tulinamu kumajja sewena twagijjuza temulowooza nti nno tetwafunayo sente ne Bulaaya gye mugamba nti simanyi waatusala naye twafunayo ki kubanga bagenda okujja abo ebibiina ebirala waliwo ebibiina ebyamaanyi ebyakola ki naye bwe bajja tebabalwanyisa babaaniriza era yensonga lwaki essaawa zino bakola ki ate kati ffe tuzzepo zimugambe nti mututidde kubanga kyendaba tewali kigambo kigenda kunzijja ku mulamwa mukama wange president taata yatandikawo ekibiina kino simanyi ludda lwe wali weebakiddeko n'oloota n'ogamba nti omukyalo ono kamuteekemu obwesige through secretary general waffe naye nkugamba ebigambo bino taata yenze nakyeyombekedde taata yenze eyalemwa obufumbo obw'enjawulo mukama wange yenze eyazaala abaana mu basajja ab'enjawulo taata yenze eyagenda e Bulaaya nennemererwa n'enkola ki